kituufu Minisita Baramu Barugahare alese emirembe mu famire ya Kafeero? DNA ezikoleddwa owa results ezivuddeyo ddala osobola okukakasa bannayuganda nti zeze ntuufu? Mukutu gwa AKTV Media, mukutu gwa muntu wa wansi, mukutu gwa muntu wa bulijjo. Musajja wa Kabaka still maze okuba nga ntuuka mbukadde muzaamugula. Ebbanga libadde ddene nga oba olyawo eggwanga Uganda lirindiridde naddala omugoberezi w'ensonga zino enteekateeka ey'omusaayi oba results za DNA ezo ezaaluubirirwamu okuba oba olyawo nga famire ya Paulo Kafeero etebenkera. Naye nga sinnagenda wala, kkiriza kanzije katono. DNA weenereeta abaana ba Kafeero nga banna bantwale Luzira bansiba amayisa, ekyo nkyogedde nze Mugerwa Joseph. DNA we tugiddamu. Oyo ayogera bamuyita Mugerwa. Mugerwa be bamu ku baganda ba Kafeero oba oli abadde active ennyo naddala mu nsonga zino. Lunaku olumu yavayo n'ategeeza nti singa DNA tests zikomawo nga abaana ba Kafeero bali bana, bantwale Luzira bansibe mayisa, oba olyawo bw'oba ng'otunuulira ewala kyangu nnyo okusooka okulowooza omwami ono agenda okwogera ebigambo bino biki ebyamuli ku mutima, bukakafu ki bwe yalina okuba ng'akakasa nti abaana ba Kafeero basukka mu bana. Kyokka bigenda okuvaayo olunaku olwaleero nga kikakasa nti oba nga kiraga nti abaana ba Kafeero kituufu bali bana bokka. Nkugambe sooka weteeke mu bigere bye. Ono yali mukulu wa Kafeero ddala, omuganda wa Kafeero ddala awatali kubuusabuusa. Yavayo n'ategeeza nti singa DNA ezaakolebwa ku mulundi guno zinaavaayo nga ddala abaana ba Kafeero bali bana bokka, bamutwale Luzira asibwe. Kugambye gwe sooka oteeke mu bwongo obwo obuvumu bwe yalina nakijjawa, lwaki yayogera ekigambo ng'ekyo. Kaakati bw'otunula ebivudde mu musaayi olunaku olwaleero, ndaba bannayuganda bangi bagezaako okulaga nga bwe batategedde ensonga zino oba olyawo n'okuzikiririzaamu. Okusookera ddala njaga tusikeko ebigere katono tugende mu nnaku olw'eggulo abatambula nange ku mukutu guli ogwa TikTok ogwa 101 UG Media official nabategeezezzaako ku bigambo bya Baramu Barugahare bwe yavayo n'ategeeza lwabadde lunaku lwakusatu n'atutegeeza nti ebyava mu kukebera omusayi gwa Job Paulo Kafeero bigenda kuba nga bifulumizibwa olunaku olwaleero. Tiyakoma okwo, nakano yakongerako n'ategeeza nti bye byenkomeredde. Ne w'obanga gwani ebinaafuluma bijja kuba nga byebyo, oba obikkiriza oba tobikkiriza wajja kuba tewakyaliwo kujulira. Kaakati wano bannayuganda bangi bwe bagatta results ezifulumya olunaku olwaleero n'ogatta n'ebigambo ebyo, bangi wamma ebibuuzo bisigalawo. Ddala osobola okukkiriza bannayuganda nti bino ebifulumiziddwa olunaku olwaleero ku baana almost 40+ kale tubala 25 abaavayo ne baleeta omusaayi gwabwe, kubanga era newo bagenda okubanga bakebera abaana bano bangi tebasobola kubanga beetaba mu nteekateeka eno. Kakati okakasa otya eggwanga nti sofa ku 25 abaaleetebwa abajja kuvuddemu abaana bana bokka? Kituufu waliwo ennyimba Kafeero ze yayimbanga bakuteza olubbobbo ne kakumalayo, oyinza oba olyawo okulweyambisa mu kaseera nga kano. Ekifaananyi ky'oli mu kulaba ku screen amazima bw'osanga Munnayuganda yenna agogera nti ddala DNA test zino nziyinamu akakunkuna, oyinza obutamwebuunya oba obutamwebuuza oba okumunenya
njagala wetegereze ekifaananyi kiri mu screen yo ddala. Omwana oyo singa avaayo ye ng'omwana n'awakanya enteekateeka ezivudde mu DNA, olowooza abeera mutuufu oba abeera mukyamu? Kubanga bw'otunuulira enfaanana y'omwana ono na buli kimu bwe nga bw'omulaba ku screen, asimanyi ggwe ky'olaba, naye okusinziira ku kyendaba oba oli awo wemma nga kyendaba naawe ky'olaba, oyinza bw'osanga omwana ono ng'awakanya ebivudde mu DNA, oyinza okudda emabega we wamma oba oli awo n'ogamba nti yandiba omutuufu. Basebo ne bannyabo, results z'omusaayi ffenna tuzirabye, naye nzikiriza wanzo bbawa tazirabye era tazitegedde ziwedde zitya. Njagala nkutegeeze nti ku baana 25 abaggyibwako endagabutonde era eza Paulo Kafeero, ku bano kuvuddeko abaana 4 bokka nga beba Paulo Kafeero, okusinziira ku nteekateeka minisita ono Baramu Barugahare gye yakulemberamu okuba ng'azuula ekituufu ekiri mu famire ya Kafeero. Njagala nkutegeeze ku bano abaana abazuuliddwa oba abakakasiddwa nti ba Kafeero, njagala mbakutemereetemere, twongere okuba nga tutambulira wamu oba oli awo ku peegi y'emu, twongere okuba nga tutegeera. Ku bano nyongera okuba nga tulaba kuliko Simon Peter Kafeero, oyo ow'enviiri oyo gwona wa dreads, Simon Peter. Kuliko mwana muwala, kuliko nabadde asinga okubaako enkala ez'amaanyi eri bannayuganda oba oli awo nga gwe basinga okuba nga bategeera, Swazi Thomas Kafeero, naye ekimaze okuba nga kikonfamingibwa nti naye wa Kafeero. Teekako Naggawa Elizabeth, ye mwana ow'obuwala yekka ku baana abawala babadde mu leesi eno okuba nga bazuula oba nga bagamba nti Kafeero ye kitaabwe, yavuddemu. Teekako Kafeero Bendikito. Bannyabo ne basebo, amannya gano 4 ge mannya agafulumiziddwa okusinziira ku nteekateeka yawumamu omutwe Baramu Barugahare, era nga tukakasa nti bano be batuufu be baana abava mu ntumbwe za Prince Job Paulo Kafeero. Awo mule mirembe. Nkutegezezaako kuliko Simon Peter ono. Kituufu ng'omugenzi Paulo Kafeero tannafa, biwanuuzibwa kwabo abaaliwo naddala abakuza n'abasigadde batutegeeza nti ono Simon Peter ono w'enviiri, nti nga Paulo Kafeero bwe yali yasalawo okuba omusika w'ebintu byoba wa famire ye, wabula nti amala okuba ng'agonda taata wa Kafeero oba jjajja w'abaana bano, naye yawumula edda omugenzi Naŋŋanga atudde wali ku Mityana Road mu katundu bakayita Kirekabbira. Abamanyi Kirekabbira, Mityana Road, otuuka katundu bakayita Mwenda n'ova ku main n'oyingirako mu kyettaka awo n'oba ng'agende e Nakabugo. Kati bw'otuuka awo waliwo akatundu bakayita Zion Estate, kambuke bwambusi ojja kugwa ebbira, oba Sinnakindi gwava mu kibuga Kampala bw'otuuka e Masanafu kwata ekikube kyekyali ekyenfuufu. Kati bali mu kikola bakikola, simanyi oba bakimaliriza. Weyongereko mu maaso, twakyalirako famire yo one day, bitwawayamu bingi. Tusabe Katonda otubawo n'obudde nja kubazanyira ku bimu bye twazuula mu makaago. Kakati taata woono Kafeero bajjajja w'abaana bano ba Simon Peter atudde ebbira, jjukira yafa naye akyusa ebimu ku ddaame. Kafeero yali yasalawo nti ono Simon Peter ono w'enviiri ono nti yaba abeera omusika. Naŋŋanga n'anoonyayo omwana ate olunaku lwaliro asuuliddwa ettale ng'ono Simalayi Martin Kafeero nga wadde yeeyita n'obusika n'abwoyo. Kino nno bye bimu ku bintu ebyasinga okuba nga bitabula naddala sayidi eno, wadde nga weewaawo amazima gali nti ng'oggyeko Swaziniga ono abangi gwe tumanyi oba gwe mumanyi, abaana bano abasigadde kibadde kizibu nnyo okubaako w'obanoonya n'obalaba naddala mu nteekateeka ez'okukaayana ku nteekateeka eno. Basebo ne bannyabo, ono Simon Peter gattako Swazi Thomas
Nagawa Elizabeth koteeka Bendikito Kafeero the orden ezasooka okubanga zikolebwa abaana bano bonna ze beetabamu okubanga bawakanya nti zaali za kimpatiira ezajjayo ennamba ey'abantu bano abana era zaalaga abantu be bamu bano abantu bana famire n'abaana njogera ku famire baataata nga bamugerwa bano bannende ne bakiwakanya nti amazima gatunda mugu kizibu nnyo okubanga Paulo Kafeero yaleka abaana bana bokka bo nga bagamba nti yazaala wabula eyaliko omukyala wa Paulo Kafeero omukyala amuyimako n'oluyimba mwita Bisirikirwa atutegeeza nti ebiseera bya Paulo Kafeero ebyasembayo yali amaanyi ag'okuzaala gamukegewa bakuta kukegewa bakuta kutemawa gaali gakendeera amazima nga gali nti kiyinza okuba ekizibu akaseera ko yafiira okubanga yalinayo abaana abato ddala kubanga njagala nkutegeeze bannyabo ne bassebo ebiseera bya Job Prince Paulo Kafeero we yafiira ono Swazi golaba oyo Swazi Kafeero yalina emyaka okusinzira ku baaliwo wakati w'emyaka 5 ku 6 gye emyaka gye yalina kyokka nga mu bano bonna Swazi ono ng'oggyeko Bendikito ono Kafeero Swazi yalimu omuto wabula okusinzira mu kifaananyi bw'obanga okyetegeeza obanga olaba kikulaga nti Bendikito yasembayo obuto mu bano bonna tugeze ng'olibateeka ku minzaani mu ndaba y'ebintu olaba nti Simon Peter abalyamu akendo mu bukulu gattako omukyalo ono Elizabeth olaba naye nti emyaka weegiri giweraweramukko bw'obanga tulabye bubi wabula nga sinnagendera wala mbadde nsaba tusooke tufune ku bigambo by'omwana omuwala omukyala ono akakasiddwa nti mwana wa Kafeero Elizabeth tabadde musanyufu wadde n'akatono eri kubamu ku badde beeyita baganda be agamba nti ke kaseera buli omu akwatemu obwanguwa sinnakindi alina ekigambo kyakozesezza abuyise bulambo kati soke tumulabe kanzijja oba oli awo Ataka omulambo ku kijja kya Kafeero agujjeko nze njogedde nze mwana omuwala mu maka Omubwati ogu senga w'abaana ogu ali mu nnyumba za Kafeero aziraddemu abapangisa yapangisa ennyumba yali ekyagula yapangisa ennyumba eyateka omulambo ku kijja kya Kafeero agujjeko nze njogedde nze mwana omuwala mu maka omubwati ogu senga w'abaana ogu omwana agamba nti ke kaseera bakole ku nteekateeka ez'okuggyayo obulambo bwabwe ku ttaka lya Job Paulo Kafeero ku ttaka lya Prince Job Paulo Kafeero ayongeddeko nategeeza nti bano abantu bategeeza nti balina okukima obulambo bwabwe mbu waliwo enteekateeka bo ng'abaana ba Kafeero okubanga babalemesa okujja okuziikako bwayise obulambo bwabwe nti wabula baasanga akaseera akazibu abantu bano babagirayo enkumbi ensuuluulu oba olyawo n'amajambiya okwagala okuba nga babatemaatema kakati alina ekigambo kyakozesezza n'agamba nti ke kaseera naffe tukozese ejjambiya ze mwakozesa nga tubagaana okuleeta obulambo bwammwe kuno ate tuzikwate naffe tubasindikize muggyeko obulambo bwammwe ku ttaka lya kitange anayogera bino ye Elizabeth Nagawa oba omwana omuwala yekka okusinzira ku results ezifulumiziddwa olunaku olwaleero nti ye mwana wa Kafeero eyo mpisa y'obuyisi njatudde ku layini y'emu tutambule tukyali ku mukutu gwa AK TV Media bw'omala okutegeera ebivudde mu musaayi ngenda kukuteerawo ekibuuzo kiddemu oba okintere wansi mu comment ddala gwe bw'oba olaba oba ebivudde mu musaayi osobola okuba ng'obikkiririzaamu nti omugenzi Paulo Kafeero bano be baana bonna bokka mu baana bonna abadde mu dduniya abagambibwa okuba aba Kafeero kubanga akkirizagaana oba olyawo bannayuganda bangi bayinza okubaako n'ebibuuzo ebibuuzibwa mu bo munda ku nteekateeka eno nga bwe yabadde kyokka ng'ogenda mu maaso n'okwebuuza ebibuuzo nkutegeezezzaako ku bigambo bya minisita Baramu Barugahare agamba nti
bino ebivudde mu DNA zino bye byenkomeredde era temusuubirayo mulundi gonna mulala kuba nti banaddamu okuba nga beekebejja abaana bano. Era Baramu asinzidde naggulu wano n'ayongerako n'ategeeza nti tebagaana bw'oba wakyaliyo abaana abaala abaakafeero nga mumanyi temwakeberebwa nga toli ku baana abaakeberebwa nti chansi ye nawe y'okukebera okugatta ku bano mukeberebwe weeri, kubanga ezimu ku nkeberezo oba ku bimu bye baakebedde ebya Job Paul Kafeero bikyaliyo mu laboratory za gavumenti. Kakati uli wa ddembe okuva egyo ovudde nawe ng'ogamba oli mwana wa Kafeero. Baramu agambye teri bagenda kuba nga basibira bweru, naawe ogenda kuba ng'ofuna chance okuba ng'okeberebwa. Mbadde nkutegeeza ebigambo bya Baramu Barugahare bw'obiyingira nnyo dipu munda nga ateekawo ekkomo ng'akutegeeza nti bino bye byenkomeredde oyagala toyagala olina okuba ng'obikkiriza. Baabuwe oyinza okumaliriza ng'onakuwadde naddala ntatuddeyo ekifaananyi ekyo gwe okiraba otya, wadde nga nkutegeezaako nti omugenzi Paul Kafeero yayimba oluyimba n'agamba nti bakuteza olubbobbo ne kakumalayo. Oba oli awo Baramu Barugahare asobola okweyambisa oluyimba olwo n'atutegeeza nti wano wayinza okubaawo olubbobbo, naye nga g'amazima gali nti nkugambye bw'osanga omuntu agamba nti nedda, oba n'osanga omwana ono yennyini ng'agamaze ebivudde mu sayi sibikiririzaamu, right abeera mutuufu, kubanga ono Kafeero yennyini wano nno ebibuuzo bigenda okuba nga bijjira. Oba oli awo abaana bano abasuuliddwa singa banaagezako okuba nga bawulira eddoboozi lya Munnayuganda oba oli awo awakanya oba akuba ebituli mu nteekateeka egenze mu maaso, oba oli awo emitima gyabwe giyinza nabo obutakakkana, ate n'osanga nga enteekateeka za famire zizzemu buto okuba nga bayomba. Njagala tuyingireko munda katono. Baramu Barugahare okumanya enteekateeka nabadde yagyeteekateekera. Bw'obanga oli mwana wa Kafeero manya ofunye obwenkanya. Bw'obanga obadde mwana wa Kafeero ntakusoma manya kikunyigiddeyo, bakutte ekigi ne bakusibirayo. Baramu Barugahare oluvannyuma lw'okuba nga basoma abaana abana abatutte mu kkooti Mengo okuba nga bakakasibwa okufuna olukusa ku buli kimu ekya Kafeero n'okuteekawo olukomera, si kyangu kumala gaveeri geyita mwana wa Kafeero nga kkooti yakakasa nti ebyava mu musaayi gw'omu ku baawandulwa ataali ku lukalala lw'abaayitibwa oba lw'abaayita akasengejja kano. Kitegeeza nti kiyinza okubeera ekizibu singa wanaavaayo omuntu omu ku bano agamba nti awakanya enteekateeka eyagenda mu maaso ku nteekateeka ya DNA eno, oyinza obutabawo namwagaanya gonna gunaakuweebwa okuwulirizibwa. Olaba obadde obuusibwabusibwa nga tonnagenda ku DNA, olate DNA zikoleddwa, wadde bannayuganda bangi ebibuuzo bakyabyebuuza bingi. Onaaba olinawo w'osimba essira okakasa ensi nti kituufu oli mwana wa Kafeero. Kakati kitegeeza obuyinza buno bwe mulabyeko olunaku olwaleero oba kooti bwe ebimu ku biwandiiko byewadde abaana bano bibalaga obwannannyini obwa famire ya Kafeero. Kitegeeza singa ogezako okuba ng'oggyayo omutwe gwonna naddala ng'obadde wakeberebwa endagabutonde, ebibyo biyinza okuggwera bw'otagenda luzira, oba oli awo eyo bayinza okusima obusimi. Kubanga entalo za famire zino bw'oba nga ogoberera ebyafaayo teziggwa bwe zityo. Kutegeezezaako abaana bano gwe teeberezaamu w'oli ne bw'olabye ebintu bino ky'owulira oba ky'otutte oba ky'okkiririzaamu. Singa omwana ono bano abaana abirimu omu abalamba kunaavaako awuliriza oba afuna endowooza oba okusuubira gwe kw'olina gwe Munnayuganda ndaba, olowooza n'asigala atudde. Kitegeeza abagenda ku DNA okutereeza mwana tatayinza okulaba nga wano wayinza okubaawo n'omusaayi oba oli awo ogw'enjawulo ogunaayiika, either beetemyetemya amajambiya oba bapanzepanze accident
oba oli awo n'ebintu ebyenjawulo sigambe bakikole naye bw'obanga olabira ewala n'olukomero luteereddwawo minisita Baramu Barugahare eri abaana bano abasuuliddwa mwana tulinza okuba olunene olinza okuleeta ebikemo nkumu abantu bano obutatebenkera njagala tuddeyo ku nnaku olwaleero ku nteekateeka nga bwezibadde tutunuulire Baramu Barugahare ekigendererwa kye kyali ki eri famire ya Kafeero era kye kibuuzo kye mbabuuzizza gw'olowooza nti ekigendererwa oba amakulu gavuddeyo bulungi ku ebyo ebyali ku nteekateeka yonna we yatandikira kituufu famire ya Kafeero etebenkedde nze naawe ekibuuzo ekyo kikulekedde Munnayuganda gwe aliko mukuto gwa AKTV Media YouTube channel ya subscribe nga webale video gyongeremu ku kigalo eyongere okubanga etolontoka bibuuzo bingi ku nteekateeka zonna ezigenze mu maaso amakya g'olunaku olwaleero mpaka obuzibidde wano wetuli kakati nkutegeezezzaako nti abaana bano abazuuliddwa oba abaana abakakasiddwa ne ku mulundi guno be baana era abakola DNA ezaabwe bano abasigadde ze baawakanya nti zaalimu kyekubiira amannya ge gamu tegakyuseemu era gabaddaana nga bwe gaavayo ku mulundi guli wadde nga DNA test ey'omulundi ogwo ogwasooka be baagyekulira bo ng'abaana wadde nga weewaawo teyalimu mukono gwa muntu yenna nga otulabye ey'omulundi guno nti yadde ewomeddwamu omutwe minisita Baramu Barugahare amannya gano gennyini tewali kikyuseemu wadde n'ekimu okubanga kiraga nti bano be baana ba Paulo Job Prince Paulo Kafeero omukama amuwummuza emirembe kisimanyi oba anaawummula bw'omala okutegeera ebyo njagala tuyingire nnyo mundako tulabe ddala ensonga eno ekwatiddwa nga webadde erina okukwatibwa ekyokubiri abaana bano be bamya ekyansi y'okwemulugunya oba be bakase okuba nga bakkiriza ebibadde ku DNA eno bigenda kuba nga bibalekawa osuubira gwe nga minisita Baramu Barugahare n'akakiiko oba n'abalamuzi mwenna nga we mutudde n'abakulembeddemu enteekateeka eno bano abaana bagenda gamala gakkiriza mmwe byemusazeewo oba nedda mulinawo ku nteekateeka yonna ey'enjawulo ey'okuba nga singa wanaavayo kuba n'abaana ey'emulugunya ekyokuba nga mumukolera ekimukakkanya omutima oba singa anaavaayo n'agezaako okuba nga atekinga action mujja kuba nga mumuteeka mu makomera ebibuuzo bingi eri abaana abasuuliddwa abangi ddala wabula mu lugendano lwennyini nkuzanyiddeko akatambi akamugerwa lunaku olumu yategeeza nti singa kizuulibwa ng'abaana bali bana bokka atwalibwe asibibwe si ye yekka waliwo n'omwana ow'obuwala ono nno yasinga okuvaako oba fe okutegeera ensonga zino gwe nnyabo ne basseba batulaba gwe okutegeera ku nsonga zino zasibulira ku mwana ono Namiyingo oba yeriyita Robina izite Robina yes we maserabira n'omwana ono w'obuviiri oyo w'obuviiri obutintinge oyo gulaba ku screen amaze ebbanga ddene yerita Namiyingo linnya like something nja kwongera okuba nga ndifuna nditereezeemu maaso awo bw'obanga olifunye osodde nteerawo wansi ne twongera okuba nga tutambulira ku layini y'emu ono omwana yasinze sofa okuleeta ensonga zino mu mawulire oluvannyuma lw'okufuna obutakwatagana n'ono abadde ayitibwa muganda we Swaziniga Kafeero mutabani wa Kafeero mu kaseera kano nga twesigama ku bivudde mu DNA awangalira Kampala wali mu bitundu bya Kajjansi Kitende awo wawangalira wabula ono omwana oyali ku sukulini mu kaseera kano golaba abadde abeera Masaaba mu maka ga Job Prince Paulo Kafeero oba oli awo gye yasiikibwa oba gye yaziikibwa kiyita ekyalo kyabwe ono enfundwa nnyingi videos ez'enjawulo zirabiddwako nga asika omuguwa ne Swaziniga nkugambye singa teyali ono oba oli awo enkaayana ezali munda mu family twandizitegedde emberebeze ennene nnyo
eva wakati wa muwala ono ng'alumiriza Swaziliga nti atunze mali ya kitaabwe oba oli awo n'enneeyisa gye yeeyisaamu eri baganda be si yentuufu. Mujjukire ono ng'amulumiriza nti amanyi n'okukola ebivvulu ng'agamba agenda kuba nga addaabiriza Kafeero okuli amalaalo ge n'ebisigadde naye talina na kimu kyakolako. Mujjukira bulungi ebigambo ebyo omwana ono ng'azze abyogera. So wabalukawo okusika omugwa wakati waabwe. Swaziliga nono omwana ow'obuwala. Kakati olunaku lwaleero banyabo ne basebo njagala mbategeeze nti kubivudde mu musaayi ono omwana gwe mbadde mulaba e Masaba ono w'obuviira obwa Tinto oyo liza ukizimuwandudde. Mubabadde olunaku lwaleero wali enaggulu omwana ono y'omu ku babaddewo era yakedde n'atuula bulungi nga banna abalala batudde. Wabula oluvannyuma lw'okuba nga basoma results omwana yagadde entebe ezimumire, omwana atuyanye nga bwakala nga bwakwata essimu bwagyekubira bwagijjako nga bwatula mu katebe aka plastika naye nga oyinza okugamba keetooloola nga bwadde eno osobola okutegeera ki ekimubadde mu mutima, osobola okutegeera kiki ddala mu ye kyabadde ayitamu mu kaseera ako. Okutegeeza nti omwana yabadde abeera Masaba mu maka ga Paulo Kafeero. Emabega kawo yayita bannamawulire n'abalambuza nga kituufu amaka ga Kafeero gali mu mbeera si nnungi wadde n'akatono. Kakati y'omu ku basuuliddwa DNA zino nga zongera okulaga nti si mwana wa Kafeero. Kyannaku nnyo, kyannaku ddala eri abaana abadde mu mbeera bweti. Abamu kutegeezezza nga Martin Kafeero n'abandi abakola omuwendo gw'abantu 25 abateekayo endagabutonde zaabwe. Abamu tebalabiseeko nno mwanattu nga Martin Kafeero tabaddeewo mu mukolo guno, tabaddeewo naye ndowooza oba yafuna okubagulizibwako ku nteekateeka ey'omusayinze naawe. Kirajjukirwa nti Minisita Baramu Barugahara ono yavaayo emabega kaawo wiiki ng'emu emabega n'ategeeza nti waliwo abamu kubadde bagenda ku laboratories zino nga baagala okuba nga bagulirira. Kyetamanyi laboratories zino eza gavumenti bano abaana baali batuukiridde ani okwagala okugulirira. Ye ekyokubiri bwe baategeera abamu ku baagulirira actions ki ezaateekebwawo eri abantu bano, ebibuuzo bingi. Baramu Barugahara yennyini yava n'ategeeza nti waliwo abaana abagenda mu laboratories zino oba mu lab zino nga baagala results eziva mu musaayi guno nti zikyusibwe oba oliawo singa zinaafuluma nga tebaliiko bateekebweko. Endala zigamba mbu baali bagamba dedda olwo nono bawandululwe oba bakafeero basi bakafeero titubagala ku list amanya gaabwe tigafuluma. Byali bigambo bya Minisita Baramu Barugahara ng'abitutegeeza. Era ndowooza kamukuweeko Baramu ng'atugamba ebigambo ebyo mubijjukire bulungi abanaabijjukira. Baramu Barugahara bw'ati bwe yatutegeeza. Kulabula abo ababadde bagezaako okugulirira ebitongole byaffe ebiri mu kunoonyereza ku DNA. Njala kulabula abo ababadde bagezaako okugulirira ebitongole byaffe ebiri mu kunoonyereza ku DNA nti nasabye singa omuntu addamu okwogera nti tukuwe ssente we bano abaana obaggyeko ono omugemu oyo omuntu njagala mumukwate kuba abaana bangi emabega bagamba nti baali bana bokka test ze bakola ku MBN kati abaana baweze bwatyo Baramu Barugahara bwe tutegeeza olunaku olwayita olumu mu wiiki ng'eri eziyise nti waliwo abamu ku baana abagenda nga baagala kugulira bakyuse. Ekibuuzo ekinene bano oluvannyuma lw'okugendayo ki ekyakolebwa ku bo wamu oyinza okulowooza nti ansa tewali. Baramu oluvannyuma lw'okulaba abaana bano nga bagenda ku rehab oba ku lab zino okwagala okutuusa ebinaava mu musaayi, waliwo action yonna eyakolebwa ku baana bano ekakasa nti we bagendayo ensonga eyali ebatutte teyatuukiridde oba teyakolebwa. Kano nno nkabuuziza bubuuza kabuuzo
tukyali ku DNA za mugenzi Prince Paulo Kafeero kuzifulumiziddwa olunaku olwaleero. Nkimanyi ozirabye naye kizibu nnyo ebigambo bino bye ndi mu kugamba okubanga obadde wabiwuliddeko awantu wonna. Yes, ebibuuzo weebiri. Balamu otutegeeza nti bano bagenda basobole okubanga bagulirira ebintu bino bikyukibwe. Twagala kutegeera bwe bagenda kyekyaddako baagaana okubanga babikyusa. Ye ekyokubiri tebwali bumenyi bw'amateeka okwagala okuzibirayo bannaabwe oba oliawo n'okuwagala okukakaoba okufulumya fake results. Waliwo action yonna eyakolebwa ku bantu bano. Ekyokubiri be baani? Public yetaaga okubanga emanya, kubanga bw'etategeera kiyinza okubeera ekizibu okubakomya okukuba ebituli mu DNA. Minisita Baramu Baruga aleza okulembeddemu olunaku olwaleero. Ngambye singa totuwa abaana bano bamala okutuuka ku DNA ku laabu zino okwagala okutuusa ebinaava mu musaayi, kiki baakola? Okusaba kwabwe kwawulirizibwa oba nedda? Ekyokubiri, be baani bano abaagendayo okubanga bakyusibwa nga baagala bino bikyusibwe? Bw'otavaayo nno n'otegeeza public, kiyinza okubeera ekizibu okukakasa abantu bano nti DNA ereesa abaana abana yentuufu era oba oliawo bannayuganda bonna bagyesigameko bagikkiririzeemu. Eyo nsonga nkulu. Byali bigambo byo ng'otutegeeza nti abaana bano bagenda ku laabu okubanga baagala okubanga bakyusa results. Katonda kakasa otya Bannayuganda nti enteekateeka zaabwe tezagenda mu maaso nga tovuddeyo kutulaga action eyakolebwa, kubanga kino kya bumenyi bw'amateeka. Wandibaddewo oba oliawo enkwata ey'enjawulo gye walina okukwatamu ensonga eno gwe nga Minisita Baramu Baruga naye tetwakiraba. Olowooza abaana bano era abawanduddwa 21 tebasobola kwesigama ku nsonga nga zino oba ku bigambo bino byewayogera gwe kennyini okuwakanya, wadde nga tobawaddewo omwagaanya gye balina kuba nga bawakanyiza bino? Nno byonna byonna gye biggweera tuyinza okulaba okutemagana oba oliawo n'obulamu bw'abamu ku bano okubanga bugenda nga busaanawo. Njagala nawano nkwatewo lumu ku bitulabye olunaku olwaleero. Kakati oyo gwolaba mu screen yo bamuyita Nende. Nende ono y'omu ku ba famire ya Kafeero. Famire ya Kafeero oba ye muganda wa Kafeero era ono abeera taata eri abaana. Akoze interviews nnyingi ng'agezako okubanga akakasa nkugambye ono si mukwano gwa Kafeero oba si amanyi ebya Kafeero oba oliawo oba nti yatambula ne Kafeero, nedda. Nkugambye ono muganda wa Kafeero. Enfunda nnyingi azaawulikikako nga erinnya lya Swaziniga Kafeero Simon Thomas, bamuyita Thomas Kafeero abagimanyi nga Swaziniga, ng'agamba obukakafu abulina n'obujulizi obulambika ensonga eno nti ono omwana si wa Kafeero. Olowooza ye ku bivudde mu musaayi ebigambo bino yala alimba oba yalina obujulizi nga bwe yatutegeezanga? Olowooza ye nga taata ebivudde musaayi musanyufu nabyo era agenda kutebenkera? Wamma nze naawe teekateeka ya DNA results ezifulumiziddwa olunaku olwaleero eri abaana ba Job Prince Paulo Kafeero. Banyabo ne bassebo, embaga oba okugenda okukomba essowaani kubadde olunaku lwaleero naggulu oluvannyuma lwa Minisita Baramu Baruga okufulumya results nga bano abaana abana be ba Kafeero ayagadde atabaganya abantu bano bonna okuli Mugerwa muganda wa Kafeero, okuli Nende muganda wa Kafeero, oba oliawo n'abaana bano naddala okusingira ddala Swazi ne Simon Peter. Simon Peter akutte omuzindaalo n'ategeeza Minisita Baramu Baruga nti ye nga ye abuusabuusa okubanga bano abaami ababiri okuli Nende ne Mugerwa, abaami abo bali mu screen abo ababiri abo, abaami abo nti kituufu musaayi gwa kitaabwe
nuwana akawanga mule nategeeza Mr. Baramba Rugahali yenga Simon Peter yandibadde yeetaaga batata be bano batwaliwe nabo ku DNA bazuuliwe kituufu baganda ba Kafeero. Producer wange bwofuna ku ddoboozi ly'omwana ono ng'ombuulira nga tuliteekawo. Eddoboozi ly'omwana ono bw'olifuna ng'ombuulira nga tuliteekawo. Omwana ategeezezza Baramba Rugahali nti yandibadde ayagala kyandemusanyusizza nnyo kuba okusinziira ku nneeyisa y'abantu bano Nende ne Mugerwa mulimu ye nga Simon Peter kimuletedde okuba nga alowooza abantu bano oluganda lwabwe ne Kafeero luyinza okuba nga lubadde lutono ddala oba nga teluli nawo gwanga lya Uganda. Baramba Rugahali agenze maaso okuba nga wakanya enteekateeka eno era alagidde Simon Peter ono nti afukamire wansi ku mavivi yeetondere bano bakitabo abato olw'ekigambo kyakozesezza nti batwalibwe ku DNA bakeberebwe nabo obanga kituufu batabani oba baganda ba kitaabwe Paulo Kafeero. Enteekateeka yebaddewo. Then ekirala ekibadde mu nteekateeka eno ekikutte omubabiri abantu bano ze zimu ku nteekateeka Baramba Rugahali bamalise okuba nga alaga abaana bano nti bano ba kitaabwe ayagadde abatabaganye era abagwise mu bifuba wabula bwe weetegereza obutambyo akatambi ako kali ku screen yo kati mu kaseera kano olaba nga Swazi kimukaluubiriddemukko okuba nga ashekinga oba nga agwa mu kifuba ky'abatata be bano ababiri. Bw'oba nga weetegereza akatambi ako koli mu kulaba Swazi abadde asemberedde Nende era nga bwe kibanga kya mutima mulungi naye ng'awulira omutima gwe gutebenkedde abadde akyuka bukyusi nawa Nende Haga naye akulaza asuse n'amuvaako n'agenda eno wa Mugerwa. Bw'amaze okuwa Mugerwa Haga ng'ono Simon Peter ow'enviiri nga bw'olaba ng'ali mu kuwa Nende Haga Swazi olumaliriza ono ayagadde atambule butambuzi agende. Wano nno wabaddewo n'okusika omuguwa nga Mugerwa ategeeza Swazi please genda owe taatawo Haga bwetuba nga bino ebintu tubimaliriza tewali nsonga titomuwa Haga. Bw'atyo Swazi Kafeero agenze nawa Nende Haga ebadde tematiza oba oli awo waki tonzikiriza ne tutandikirawo emboozi eyo nawe n'enkuwa wamma ne weerabirako engeri gye bibadde. Kkiriza tunulira embeera bw'etyo bw'egenze mu maaso. Senga buli muntu yafuna ebibye wanje tulira si bonna abakyabala tebafuna kati namwe mulina right okugenda ne musaba DNA nga famire yanaganga naye si ekibinese wano ekibinese wano tuze famire yane kati gwe muzzukulu tosobola kulagira bataata waate babakebere ekikyamu w'omulala akazinda alayogere. Kale yadde tetwasanyuka ng'ogyeyo muzeeyi nze nga nze tekyansanyusa naye nze kyagatina ekitutuusiza era kituwonyeza bingi. Ebigambo byogeddwa bingi tuvumiddwa. Nze ne mmange yakubibwa abadde ku kitanda oli mwamulangira olidde emmali y'Akafeero nyingi naye nze mmange tabyanzokera mwaminisita bakulimba tetutundangako yadde ekintu nakyo byonna weebiri ne muzeeyi we yeebase weewali tewali kyali kitundiddwa era temutundanga mukole kampani tewali kyali kitundiddwa kale wa muganda wo naye kyensaba nga nva ku mpewo nsaba twabye olumbe lw'omugenzi kuba terwabizibwanga omusika gwe batuteerako yali wa kicukuli ono Simon Peter yalina okuba omusika omutuufu. Senga buli muntu yafuna ebibye wanje tulira si bonna abakyabala tebafuna kati namwe mulina right okugenda ne musaba DNA nga famire yanaganga
Mende sikia chibinese wano. Chibinese wano tuze familia yani. Kati gwe muzzukulu tosobola kulagira bataata waate balagere ekikyamu w'omulala kazindaala yogere senga buli muntu yafuna ebibye wanje tukulira si bonna lwaki abala tebafuna kati namwe mulina right okugenda ne musaba DNA nga familia yanaganga nende sikia ekibinese wano tuze familia yani kati gwe muzzukulu tosobola banyabo ne basebo sofa byebimu embera bwetyo bwebadde olunaku olwaleero wali enaggulu nga enteekateeka z'okuba nga bafuna obwenkanya mu famire ya Job Prince Paulo Kafeero egenda mu maaso. Bibuuzo nkutegeeza bingi gwalabya akatambi kano n'okamalako tuli ku peegi y'emu ndowooza era otegedde ki kyendi mu kwogerako. Njagadde mbasiibule naye simanyi gwe engeri gy'olabyemu ebintu bino. Twesange wansi mu comment biteekemu oba oli awo. Bwe wabaawo ebibuuzo bye weebuuza biteekemu nja kujja nkwanukule oba oli awo ntandikire okaate mbeke byala byenkongera kubanga byo bingi kuteekateeka egenze maaso olunaku olwaleero eri famire eya Prince Job Paulo Kafeero. Nze wano yugi ku lw'omukutu ogwa AKTV Media. Bwe ntyo bwe ndabise olunaku olwaleero nga kitemuzikiriza n'embeerekereza. Tukwatagana omulundi omundi oba oli awo tujja kujja ebintu bingi ebya Minisita Muyingo Janet Museveni nabyo bitambula mu ggwanga mu ebiri. Bitongole ebyokwerinda waliwo mbooluko olunene oluli mu kulukibwa eri bannayuganda oba oli awo. Atakumira mpeera bankuumire Ssaabasajja Kabaka wangaala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I'm signing out.